Premier League ekomawo n'olunaku olw'olwalero era nga Man United mugenda kubanga mutunkana ettiimu ya Brighton and Hove Albion naye nga tukimanyi bulungi nti geemu eno tegenda kubeera nnyangu kubanga Brighton okuva munangero twawummulamuuko ng'ekirwadde kino ekyasanyiga omukambwe kize bakomyewo nga bakola bulungi nnyo ekitenkaniko. Omupiira guno guli ku kisaawe kiri ekya American Express Stadium ekya Brighton and Hove Albion. Albion eno yasembayo okubeera ng'ekuba ttiimu ya Arsenal goolo zaali 2-1 ate yaguddeddwa n'ettiimu ya Leicester City 0-0 segenda kuzaako tiimu ya Man U nga tennaba kubeera ng'efunamu loosi yonna mu kulwana okulaba nga munnange tebaddayo ate mpozi eri mu NPL Championship. Ssenyiga omukambwe nga tannajja Brighton yali eguddeddwa n'ettiimu ya Wolverhampton Wanderers, so balaba nti munnange basembayo nga tebakola bubi ate nga bw'otununamuuko mu mipiira egisembyeyo kumpi ena egisembyeyo Man U esobodde okubeera nga buli wejja ku kisaawe kino ekya Brighton and Hove Albion bagikubirawo omupiira mulamba. N'omupiira ogwasembayo ttiimu ya Man U gwaliwo mu 2018 Brighton and Hove Albion nakusomeza zaali nga 19 ogw'omunaana. Brighton and Hove Albion yakuba ttiimu ya Man U egoolo zaali 3-2. Omuzannyi amanyiddwa nga Glenn Murray Eva Green wa ttiimu ya Brighton yafubako egoolo mpozi ate ne Shane Duffy nenaakubako egoolo mpozi ne Pascal Gross nenaakubako egoolo. Omuzannyi Romelu Minamino Lukaku Bolingoli ne Paul Pogba be baakuba egoolo za ttiimu ya Man U mu mwaka ogwo ogwa 2018. Mpozi era ndabyeko Man U emipiira ebiri egisembyeyo mubadde mugiwangula nga muzannya ttiimu ya Brighton wabula mubadde mugiwangula nga muli ku Old Trafford era nga n'ogusembayo Man U yakuba ttiimu ya Brighton egoolo zaali 3-1. Abavubuka nga Andreas Pereira, Scott McTominay mpozi ate n'omuvubuka amanyiddwa nga Marcus Rashford be baatebamu ogwo omupiira. Lewis Dunk ye yakuba egoolo ya ttiimu y'abanaffe aba Brighton and Hove Albion yokka eyalimu ogwo omuzannyo. Man U muyingira mu mupiira guno nga already mugenze emipiira giwererako ddala nga 10 nga temukubwa mupiira gwonna okuva Bruno Fernandes lwe yajja mubadde temukyasuula mupiira, so tulinze tulabe embeera nga bwenza okubeera ng'etambula na biki byoteekeddwa okubeera nga ate munange omanya ekiro ky'olunaku olwaire saa zigenda kubeera 4 n'eddakiika 15 Man U we bugenda okubeera nga bugyefukira nga batunka ne bannaffe baneeno aba Brighton and Hove Albion. Man U kugambye bali unbeaten emipiira kumpi giwerera ddala 11 naye tukimanyi nti ne Brighton nabo bali unbeaten emipiira ebiri egisembyeyo nkugambye tebanaba kubeera nga bakubwamuko. Teblo nga bweyimiridde essaawa zino eya Premier League nga bweyimiridde Manchester City bali mu kyakubiri n'emipiira 31 ku points 63. Leicester City bali mu kyakusatu points 55 so nga Chelsea bali mu kyakuna points 54. Wolverhampton Wanderers mu kyokutaano points 52 mu kyomukaaga ye ttiimu ya Man U ne points 49. Man U mulina okugoba omupiira guno oba mwagala oba temwagala musobole okubeera nga ate mufunza ttiimu y'abanaffe baneeno aba Wolverhampton Wanderers esajja kudde mu kifo kiri eri ekyokutaano. Ekyomusanvu ye ttiimu ya Spurs ne points 45. Brighton eno gye mugenda okubeera nga mutunka nayo eri mu kya 15 ne points 33. Nayo eyagala kubeera nga ewangula mupiira guno esobole okubeera nga eva tempoze mu bifo biri eri ebitiisatiisa relegation. Arsenal yamwe eri mu kya 10 ne points 43 ku ntikko ya teblo nga bweyimiridde ey'ekimeza ekya Premier League. Abateebi Jimmy Vardy yakulembedde abateebi ne goals 19 naye okuva naye lwe yakomawo takubangayo goolo yonna. Daniel Ings alabikanga yagala okumusanga olw'ensonga omupiira gwo gwasembeyo Daniel Ings ono Southampton yakubye ttiimu ya Watford goolo zabadde 3-1. Daniel Ings yakubyeko brace omuzungu kyayita brace ze goals 2 omulundi gumu. Agenze naye ku goals 18. Mohamed Salah naye alabikako nga ateeba agenze goals 17. Pierre-Emerick Aubameyang goals 17. Sergio Aguero goals 16. Sadio Mane goals 15 so nga Raúl Jimenez owa Wolves alina goals 15. Rashford ne Martial basibaganye ku goals 14. Rashford ne Martial bana ababiri bo bakwataganya twini yaabwe ekola goolo 28 ekimu ku bikulaga nti abavubuka bano munnange tebakola bubi n'akatono. Awo nno Tam Abraham wagira ne goals 13 mpozi ate kugata ne Dominic Calvert-Lewin ne goals naye 13. Byebyo Shuaman TV kwali, don't forget to subscribe gwe wenna ayagala okubeera nga ate munnange otwegattako. Of course osobola okubeera nga olabanga video zaffe nga bwe zitambula ate mpozi n'okubanga ofollowinga channel yaffe byonna bye tubeera tukuteeredde.